Come and shoot me, you the soldiers and police who are here. Why do you portray that Uganda is a barbaric country? Mr. President, you went to the bush to defend the rights of the people. What took place yesterday is a shame on your government. You must investigate those perpetrators of violence in Gulu City and bring them to justice. We want to live in peace. Our children are not the property of NRM, they are the property of God. No one can force us not to listen to another opinion. You have been in power for 40 years. Is this how you rule the country? You must examine your leadership, the people you employ to promote your ideologies. They are betraying you. If not, you are betraying yourself. We don't want our city, our people to be used. We are not materials or property for someone's discretion. We are created in the image and likeness of God. The message of Prophet John the Baptist must find a root in your life. Repent, for the kingdom of God is at hand. It's a message for all of us Ugandans. We are living like enemies. Umegina kilo umegina, wacha Allah kukwawa. Pawe kitikiru. Pawe kitikiru, so do gina ta. Tiru parbati kunyu. Toti tiru pale eno tiru parba. Tiru parba mo kunyu bekiriao. Ne kwero gimmarach ne tinu gimmabe. Gimmabe tipi danu duyu. Gimmarach tipi danu duyu mer ku kwene rach. Umel diwa huwa gimmarach ni gimmabe kwa robabu furu kapo lako. Kanoniro robabu bin kwa mamewa la wuo ni tauni gruter jo ni tunkwen. Jumu kene ke go wigi tigi lero. Jumu kene ke toor do kangi. Dana mapule wuo leo do kangi. Dana mapule leo do kangi. RCC wajani ebe ko lo do kanu ko. Ni waji ni lo do kanu. Ni pinye po ubiri mabe. Pinye po jao ubiri mabe di chen. Anya agama wa pinye po ubiri mabe. Na yemwe, omuchina yakola byabakama. Esawa sinageza ko kakasaba na Uganda. Mbungenda kufayo nonyereze. Simanya benne byabadde gulu twabirabye. Fenga kachikoko kunonya tufulumize ekibalwera ndikugenda kunonyereza. Ngabwe mwali munonyereza ki? Mugwanga Uganda ne mukigusa. Ngabwe mwali munonyereza musango ki ne mukutuka ku ntono nga gonna mugumazeeyo ne buli kimu ne mukireta mu maaso g'abana Uganda. Gubya bakama twakugambye wano oli makati. Buli side yonna gyogenda kofa. Buli side yonna gy'oteeka ekigere ofa tosimatuka. Esawa zino ovuddeyo otakugamba mu muduula buduuzi nti gwe bigenda maaso ebyakwatibwa nga buli kimu kiri on record kuba byakwatiddwa ku simu byakwatibwa ku makamera g'abana Uganda. Nga babatuusaako ebikolwa eby'ensonyi mbw'ovuddeyo ogamba ogenda kunoonyereza. Ku byonna
byonna ebigenda mu maaso nga buli birabibwa n'omwana omuto buli omu yakirabye ekyabadde eggulu gw'ogamba ogenda kunoonyereza bunoonyereza negwe omukyayina yakola byabakama mu basajja mmwe muzzenga mututeekateeka nyongera okubajjukiza muzzenga muteekateeka Abannayuganda ne mubateekateeka from day one kati essaawa zino muli mu magoba gammwe byabakamano temuyinaawo wiini olunaku lwajjo mwayagadde okukola mwayagadde okutiisatiisa Abannayuganda president n'abagiro ddala nti when we lose fear they lose power mwatuusizza okumutunuzaamu omudumu gw'emmundu nga mulowooza agenda kuyimirira laale alekerawo okuzikuba ddeeka n'abalaga nti ayimirira ng'omusajja ng'asonga mbere kino kiraga ki Abannayuganda mwe twabagambye we lose fear they lose power wano we tuli temukyasobola kuzza Munnayuganda myaka 5 emabega mukkirize nti muzzenga mututegeka mumulowooza mwalinga mututeekamu kutya nga buli wabaawo akalumuleeta emmamba n'ebikoze bityo okutiisatiisa Abannayuganda muzzenga mututegeka ku kye tugendamu essaawa zino mugenda kuvaayo nnoonyereze nga bwe mwanoonyereza ki gwe Simoni byabakama buli wamu w'olinnye ekigero ofa ne bw'oyagala kuddukira wa fe abakutta mwe basajja mmwe mugenda kutuwulira